Kwatidde ekibiina kya FDC Bendera mu kuvuganya ku Pulezidenti Nathan Nandala Mafabi bw'abadde awenja akalulu mu bitundu by'e Serere ekisangibwa mu bbendobendo ly'e Teso asuubizza abeeno okuzza engulu ekirime ekya ppamba ekyali kimanyiddwa ng'ekyettunzi mu kitundu kino singa bamulonda kuba Pulezidenti mu kalulu ka 2026. Bring back our cash crop, coffee, another cotton and valuable item in the whole world. We are corrupted so that others take your market. This must end. Nandala era abantu beena basuubizza okubaliyirira olw'ente zaabwe ze baafiirwa mu ntalo ezaali mu kitundu kino. I want to assure you we are the owner and we have a plan to compensate your cows and other people to pay us human loss we had during the insurgency. Ono era ategeezezza nti singa bannayuganda bamwesiga ne bamukwasa enkasi y'eggwanga waakufuba okussaawo entandikwa eri abantu okulaba nga bejja mu bwavu. We come with a master plan to remove our people from poverty. We are going to invest money in agriculture so that we can sell money to your produce and put money in the pocket.